Yesu. Amina. Guno omwaka buli afuna ebizibu nkukubiriza sooka olokoke. Bwe kiba kikwetaagisiza kusiraamuka yangu watola shahada. Ebisigadde tubirabe. Palasa alokose. Guno omwaka gwakatandika ebizibu bingi, solution ntono. Mukama mwenna abazitowereddwa abayita mujje gyendi. Palaso okulokoka kwe alokokeddewa saawa mmeka? Ayatudde ki byonna mbikuleetedde okusinzira sofa nange bye bampadde ne byenfunyeewo. Kakati munnange lwaleero nakoze kimu gwakweyama bba walugambo nkusaba sooka ogiweka like video kijambeko okubanga etambula ku misinde gy'amaanyi etuuke kwayagala okugiraba n'okugiwuliriza. Mbutongole nkusaba otwegatteko ng'osubscribinga ku mukutu osobola okufunanga latest updates ne latest information okuva mu buli kanyomero konna akakola eggwanga Uganda tubeerawo okugakuwa n'okugakutuusa akagakakasiddwa tugakuwa mbulambulukufu agatannakakasibwa tukugattirako akagambo mbu ate then ffe ne tuddayo mu field ne tunoonya ekituufu ne tukomawo ne tukikuwa. Awo si weewaawo mbutongole subscribinga osobole okubeera ng'otwegattako ensonga zitambulire ddala bulungi nnyo nyini ddala. Brain Train Infant and Primary School somero lisangibwawo Kinawa nali nno neerabira okubalanga nakajjamba jjukire. Brain Train somero lya mukwano gwaffe tatuwayadde ekikumi ne standard nnungi nnyo okusinziira omutindo oguliwo tujjukira bujjukize ligamba abaayi mayo akasente kate kaliwo jjukira ebimu. So kale mutwaleeyo abaana Kinawa kisangibwa wano Natete ku bitaala akkirira kaawo ojja kubeera ng'ate olaba essomero eryo ly'amaanyi si mu bizimbe naye mu musingi oba mu byenjigiriza. Abaana ba nassale n'aba primary so far we tukyali day and boarding entambula weziye zitambuza abaana bammwe totangatangana bisale bya school fees ebikoze eki ebisukkiridde okugenda ewala. Ayina ebizibu ebyenjawulo Haji gye waali alombaddwa munoonyeeko ku namba y'essimu eyo gy'olaba teekako +256 bw'obanga oli bweru ennamba esobola okugenda ku WhatsApp. Gwali wano teweetaaga kuteekako 256 country code yaffe. Ekyo nakyo nkitereezezza. Palaso ekiro ekikeesezza olunaku olwaliro ekiro kya 31 January yagambye endowooza omwaka omwezi ogusooka kaagusiibule wakati katimbi bibi byakoze omwaka emyezi emirala 11 egisigadde agitambuze nga mutukuvu era nga mwerufu eri mu maaso g'omutonzi we. Kaakati ono ekiro yatambudde bukolokolo n'agenda mu Kisenyi bw'atyo n'ayingira ekkanisa emanyiddwa nga Christianity Focus Ministries ey'omusumba oba eya Bishop David Kiganda. Palaso yatuuse musumba n'amubuuzaako nakkirira ku maviivi ge n'agamba Bishop nze gwolaba mbonyebonye nnyo omwaka guno nabonaabona omwaka guli Bishop nategeka concert mu biseera byange biri eby'emabega waliwo awo omuntu gwe nakuba sirapu omuntu nandeetera ebizibu concert n'ensala naye musumba Bishop mbadde nga mbonaabona ng'ekintu kindi ku mutima kiŋŋamba lokoka naye nga Bishop mpulira nkyasobola okulwana ne juzi wano Bishop nagenda ku fangoni nga mwoyo w'obusungu andi bubi nga sitaani aninye kujoba nankozesa ebibi nengenda okukwata embazi n'obusuululu kumenyaamenya mmotoka za musajja. Ebyo byonna Palaso yabadde yeenenya mu maaso ga Bishop ko Bishop nti wano mu Kisenyi wozze nyumba ya Katonda gwe guma kakkana yogera buli ekikuli ku mutima ate then bw'omala oyatula obulokozi oyatule Yesu Kristo mukama waffe. Abalokole taba Kristo taba Yesu Kristo mukama waffe. Ko Palaso nti ati musumba waliwo kyembadde nerekeddeyo engeri ekiri nti ngenda kwatula obulokozi omutima gwange njagala nguwe Katonda nga gulipiwa kwegamba Katonda abeere ng'alaba omwana wazze mu maaso ge nga mutukuvu. Ko Bishop nti kikyoleseeyo nti ati Bishop munnange nina obuzibu ne ba promota
Bano bati banfitina bampalana abana bufangoni babadde bandi bubi abakulu bagezaako okutuyita twogerezeganye ku kibi kye nakola. Finally Bishop namugamba izo nsonga ntono namugirayo olunyiriri lwa Mukama yatutegeeza tubategeeze nti abazitowereddwa musembere mojejendi. Finally mwana Pius Mayanja aka Palazzo nga ayatula obulokozi era yayatulidde wadda Bishop David Kiganda awo mu Kisenyi bwatyo Palazzo n'afuuka omulokole. Palazzo ebizibu birabika bimuyitiriddeko. Ekyobuuzizo ekyokuba nti yeebaka alabika yeeba ne mudongo teyeebaka asula bweru mpoziko nga bukedde. Webucha otulo kyokufuna kutulo. Palazzo afuna kutulo olwansonga juzi mami we yavaayo n'atugamba ffe ba social media in-laws tuve ku baana be bw'atayagale baana be who love no one ekyo tekijja kola. Mama Mayanja yatutegeeza nti yo okuva mu mwana we afadhali afe ekitala. Mama Mayanja yakubiriza buli muntu ali ku TikTok okusinga message ye yali agidedicatingira ba TikTokers nga abagamba mmwe abali ku TikTok byonna bye mukola mubikole naye ekintu ekikwatagana n'okuba nti nze munsuubira okuva mu baana bange ekyo ntayi. Mama Mayanja ave mwana we era wano nabadde nsuubira nga Palazzo ayatula obulokozi nti mama agenda kujja naye era kati nabadde nsaliddwa nnyo obutalaba ku Mama Mayanja nga wali mu mwana omukyaki kozi Mama Palazzo ye buli ewali ensasagge luli baali ono yali amwewerera bamusangayo naye mwanange ogende yayo wekka Mama Palazzo mukimanyi nti okugenda wa Captain Mike Mukula yali mwetefutefu kuba engumi. Mama yaba yajja kuba uppercut amukuba zile za gundi weruwero sheki weruwero sheko wenako uppercut tomalagaleka mwana wo. So Mama Mayanja yabakubiriza omwana we abazadde obutava mbaana bammwe mu buli mbeera soko olereza omwana wo mu public omuze mu kisengo mpa chempi. Era ba Palazzo bano ba kamiliyoni balabikeeka bakubwa okusinzira ku bikolwa bye bakola. Era nga mama atera okubayisa mnagamba pa kati gwe Mayanja Palazzo laba kye wankozeseza olaba wonvudde n'onjogeza ebintu ebya nze nyine nzikiriza nti Mama Palazzo alabika yakubako wizo oluyi kubya Sandra nze muri mjiwulira pulira kiwulire. So kale Yesu Kristu Mukama waffe tukusaba olongose oteketeeke era olungamye omutima gwa Pius Mayanja eyo gye guzze gyaleese omwoyo gwe nga gukyali mulamu omulungamye omulambu omukakkanya akasunguyira era omuyambe omubeerere wa kisa asobola okubeera nga bambi takyalina busungu obwo bwa ttumbiizi. Palazzo agenda tuluwoleza ebirala ate biki kino n'abaana akika n'akola kino ne Palazzo tayimirira ku kigambo kye luli yakuba omusajja oluyi ne bitabuka n'agenda emengo ne yeetonda. Palazzo yakuba aliyeni oluyi twali tuli awo ewa Katikkiro ne yeetonda ekikolwa kye yali akoze ne yeetondera ne aliye. Yes kyali kikolwa kibeera kirungi okukkiriza ensobi gy'okoze. Kati ku luno twali tumanyi Palazzo kagujje kawaji ne Mama Mayanja ajja kubeera mu ntebe awage agambe nti kati olumba oluddako will be the one nzije destroying nkole deforestation. Kati ate tugenda okulaba nti ate Palazzo gwe batumye bamutumye mama muyizi bamutumye omuzadde bajje batule bitango nange ekyo era tugambye mumpoolwe yongere ekibuga ne wasusuubiza okusengula akasajja kakyali mashindi. Palazzo alokose. So kale guys okubakuba muntu nedda Palazzo alina ekivulu mu feebu ono
wamaye ate ekyo mbadde nakyerabidde nti asinga saasamina binjasami Palaso alokose naye alina ekivulu simu nga 10 na mmeka nga 17 ono Febu yes alina ekivulu mu Febu era tujja baweereza butereevu ebinaabeera mu kivulu kyani kya Palaso so kati alokose kitegeeza agenda naye wa Bugembe naye tageza nagenda waguni mbono we mubali kati ekyo tukimaze mukitegedde bw'osanga Palaso gwe munafangoni nkusaba Palaso mukwate ng'omulokole kimanye saawa yonna akusindikira fire sali Palaso takyali wa mayinja bibe madde mwamutumye Palastoni kati ye Palaso fire ajja kukuba fire kitwale bonajja netteke n'engatto yajja kwokya fire ale kati awo Palaso kyonna kyaddamu okukola nga ayatudde obulokozi nga kyekuusa ku muliro tetumunenya nino nakoze ekyenjawulo abayimbi kibatatera kukola ne batula obulokozi abasinga bagenda wa Pastor Bugembe bagenda anti Chef Dola nkugambye nti avaawo agenda wa Pastor Bugembe yonna amachacha anti yonna agenda kwetola ani akola ekivulu Kamiliyoni yagende wa Pastor Bujingo Bugembe no Bujingo yes Pastor Bujingo yes I remember yamusanga mu office namuteekako amafuta Kamiliyoni ogende wa Pastor Bujingo okumusabira yali ayinayo show gwanga mujje cyali kushe yagenda kugwa okubiri mazo okugwa stage bwegwa erugogo naddukire wa Pastor Bujingo afune ku mafuta ate we yavaayo n'agenda ne wa Pastor Bugembe naye kati ye Pastor Bugembe ali neutral mu nsonga za industry oba oli wa kibiina ki oba owalana good lumu abayimbi bajja kwesanga wa Pastor Bugembe abeewalana babiri ku katuuti nga tebategedde buli omu ajja kgenda talowooza kusangayo munne kwata omusalaba kwata Bayibuli naye olutalo lulibeera lutunyumira lubahole kwata musalaba kwata Bayibuli olwo luba terulinaako obuzibu kati ate olutalo lubeera mu church ya Pastor Bugembe tuba tulina ate okukola further investigations ebiba byakaweebwayo byo biba bibulidde waku kuba abalwanyi baba babiri wabanga balwanyisa Bayibuli na musalaba na mafuta ekibbo kyani abagenze so ogwokuusa ogenze n'ekibbo ogw'omugulu walwanyisa Bayibuli n'omusalaba gwa Yesu Kristo so kale sigenda sukawo mbadde njagadde nkabawenga kampi Joera agenze kawanvu yakati wuyo ntandise kwererejjera ku bintu bya Mukama tonjogeze binayitira kyalwana nakyo gwe you man cheka kamanyiro kusajja muleke yalokose yewala bino nga bomulumba agamba Bugambi yashantara bobo yashafaya Palaso bagenda kudamukwatira muntu yenna jinja omwana alina bodamu okusingana Palaso ng'oyagala muyisaamu ngato kimanye ebintu biringa bisatu ekisooka kwogera mu lulimi lw'otegeera bw'alaba ng'osembera okyayongera okujja ng'akyusa tugenda mu nnimi za yashantara bobo yashantara fakashara shantara bobo ennimi bw'alaba zikyawalidde ng'osembera ng'asumulula ekikulu ekikkirizibwa mu Bayibuli faya so congratulations my brother if you mean it bw'oba okimininga okukkiriza omutonzi wo ekyo kikulu mu buli ddiini era nze I respect every person akwate ekkubo nagenda mu nzikiriza ye era nga oli takkiriza kutyoboola nzikiriza ye era nange kennyini nvumirira nnyo omuntu yenna avumirira enzikiriza y'omuntu omulala ne bwe mba sikkiriziganya naawe ne bwe mba oba nzikanya naawe obuwangwa bwo n'enzikiriza yo
ebyo byo mba njagala mbikulekere era nange mba njagala obindekere. So Pallaso, we are happy for you if you really mean it nti olokose obadde wa mu Bukatoliki. Yes, kati okyuse ogenza officially mu bulokole oyatudde obulokozi. Mukulu yakola atya? Kamiliyoni yava mu Bukatoliki n'abeera nga ye Gaddafi musajja musiraamu bamugamba ensonga z'okumutayirirawo tikoere kooti si kumujja kabbiya anti kali kabbiya na kiso n'agamba le kooti ekyo n'akibuukamu kati wizo naye kati munkoze bubi leba njagala basibula n'enzijukira instead of Pallaso yali badde wizo. Kati wizo ye yetaga eddiini y'obulokole kuba eddiini y'obulokole erina byetakkiriza. Yetaaga otikkula akagugu. Kati wizo he's the perfect man in Mayanja family okubeera omulokole. Naye kimanyi nti Pallaso ayinza okubeera ng'alikkiriza. Kirabika buli lwakolamu ensobi adde ne yeetonda. Jjukira Katonda ayagala nnyo omuntu eyeetonda. Naye nze lumu nina ekyansobera bakkiriza bannange. Katonda yagamba atusonyiwa buli we tunukola ebibi ne twenenya. Teyatuwa bubi beetu tukole ebibi twenenye. Aina wakoma. Nanti kati wakoma kwe kukola ekibi n'akutwala ng'obadde tonnenenya. Ekyo kyekibi. Kyova bw'okola ekibi noweenenya toddamu kukola kibi. So kati limiti ya Katonda okuwa ekisonyiwo ku bibi by'okoze lwe lunaku lw'oba